PAKASA ekutuusibwako Directorate of Industrial Training DIT yaweebwa olukusa olw'okuteekawo omutendera ku masomo 8 aga pre-vocational DIT promoting pre-vocational skills. Okusinziira ku ministry ey'ebyenjigiriza waliwo enkyukakyuka ezajja mu nsoma y'abaana naddala bali mu secondary eno eya wansi okuva ku senior 1 paka senior 3 ng'essaawa zino we twogerera okutandika n'omwaka ogujja ekitongole kya DIT kigenda kuba kisunsula abaana mu bukugu obw'enjawulo nga w'obanga katugambe wayiga bya kufumba wayiga bya bulimi wayiga bya kamera bagenda kubanga bakuwa certificate omwaka ogujja oba oli mu senior 3 eraga nti ofunye obukugu mu musomo ogwo. Mu program PAKASA ekyo ky'olunaku olwaleero tukuleetedde emboozi ez'abannaffe abava mu Western Region naddala Kabaale ne Kigezi. Twabalamusa abantu baffe abali mu bitundu ebyo. Ekyo ky'olunaku olwaleero emboozi zammwe ze tugenda okubako torch tulabe omwana wabanga ali mu lower secondary senior 1 senior 2 senior 3 afunye obukugu buno obw'emikono asobola atya okweyongerako omutindo. Essira tugenda disimba ku bano abaana abato omusaayi omuto tusobole okubateekateeka obulungi bayiga okweyongerako omutindo kubanga gwe musaayi ogw'omu maaso. Nkwaniriza ku program PAKASA nze Omumbejja Ndagire Leira. Tulina abakugu abagenda okuba torch ku miramwa egy'enjawulo katubalabe tukomewo tweyongere okumanya ebikira ku bino. Bano betugenda okupakasa nabo olwaleero Mwami Ssenyondo Mansur ssentebe wa Mayondo Engineering Works Uganda Limited eyagunjibwawo mu mwaka 2005 nga kati yeemu kuzifulumya ebibajje ebivuganya ku katale era nga etendesa abavubuka b'eggwanga obukugu. Mwami Ssenyondo memba ku boodi ya UMA ku ya kanso ya DIT ne ku ya World Skills Uganda. Omulala ye Mwami Kibirige Henry asomesa abayizi abasinzira wano n'abo abali mu ga international omulimu gwakoze okumala emyaka egisoba mu 15. Ye ssentebe wa Sophos Consult Limited eyambako okuzimba business, okufunira abantu emirimu, okutabaganya amaka, okuzimba abakulembeze wamu n'ebirala ntoko. Ku lw'obukugu buno n'obumanyirivu abakugu baffe bwe balina kabasomese eggwanga. Nziramu okwaniriza ku program PAKASA tukugamba kwongera mutindo ku bintu ebyenjawulo byokola naye ng'omutindo tegutujja gwongera ku bantu bakulu bokka wabula n'abaana abato n'abantu ab'enjawulo buli age tujja batubaleetera programu ez'enjawulo ezigwa mu kkowe eryo. Ekyo ky'olunaku olwaleero twagala tutunuulire abaana abagenda okukola oba bagenda okugezesebwa mu lower secondary mu buyigirize obw'enjawulo. Gwe omuzadde okoze otya okuyambako omwana ono okweyongerako omutindo? Omwana akoze atya okakasa nti n'obukugu bw'afunye ate abufuula ensimbi? Tulina abakugu abo boolabye kabatubuuzeeko tweyongere okuba torch ku nsonga eno. Tugenda kutandika n'omukulu Mayondo tukwaniriza ku program PAKASA. Mbalamusizza abalabi ba Bukedde TV era mbaniriza ku program PAKASA. Ku luuyi luli tulina omukulu Mwami Kibirige Henry ng'ebiti by'omubirabye tukwaniriza ku program PAKASA. Neyanza okubeera wano mwebale nnyo okusaako Bukedde TV n'okuba nti muli ku programu PAKASA abawo mukisa Mukama. Mwami Kibirige ndowooza tujja kutandikirawo. Essaawa zino oba mawanga ge tulaba ge twegomba gakuze. Gavumenti z'amawanga ziteeka nnyo essira mu kuyamba okuteekateeka omusaayi omuto, abavubuka, abaana abato okuviira ddala ku musingi. Gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'ensoma nti omwana watuuka mu senior 3 ajja kuyiga obukugu obw'enjawulo aweebwe certificate eya DIT. Ekyebuuzibwa omwana amanya atya nti kino kyenjagala? Oba omuzadde ayambako atya omwana ono okumanya ki ky'ayagala? Katutandike n'abazadde. Abazadde tulina okutandika okuba nti tutwala okufaayo okulaba abaana baffe ki ekibanyumira, ki kyebaagala, busobozi ki bwe balina. Osobola okirabira mu mizannyo gye bazannya, osobola okirabira mu mirimu gye banyumirwa okukola nga bali awaka, osobola okulaba omwana nga yadde nga mulenzi naye nga ayagala kubeera mu ffumbiro,
ayagala nnyo kubanga afumba kyewandirowoozezza nti ate omuwala ky'ayagala oluusi n'olaba omwana omuwala nga yatera okusumula ebintu soketi yatera okwagala okusumula tv ye okulaba ekola etya ayagala leediyo eyogera etya n'otandika okumanya nti omwana ono ayinza okuba kyekintu kino akinyumirwa. Ennaku zino tulaba abaana nga banyumira nnyo okubeera nga bazannya computer games ku ssimu n'olabayo omulala nga yitakyagala ate omulala nga ye olaba nti nno kimutwalira obwongo ng'akikuguseemu nga nina mutabani wange myaka 3-4 naye nga azannya games olaba nga agwininze naye ng'olaba nti nno akitaddemu obwongo akinyumirwa. Kikuyambako okusobola okulaba nti omwana ono okulaba nti nno ayinza okuba ekintu kino ky'ayagala. Okusapootinga abaana baffe mu bintu bye tulaba nti nno baagala. Omwana ayinza okuba nga anyumirwa okuyimba. Edda abazadde baffe batukubiranga okuyimba, batukubiranga okuzannya omupiira, batukubiranga okuba nti nno tuyiyayira obuntuntu n'okola akamotoka kako ne bakamenya kuba kakulemesezza okukola emirimu awaka. Kati omulembe guno ogw'abazadde tulina okukola ebintu differently. Bw'olaba omwana ng'anyumirwa nnyo okuyimba mu creating opportunities okulaba nti ayimba. Bw'abeera mu ssomero balina speak day, balina olunaku lw'abazadde, gendayo omwana ono mulage musanyukireko muzzeemu amaanyi beera mu congregation nga bw'ayimirira ku stage okuyimba gwe gwalaba gwe gwasooka okulaba. Bw'aba ali mu kisaawe ng'azannya alina by'akola balina sports day beerayo. Omwana ono kijja kumuzzaamu amaanyi okulaba nti assa omutima n'amaanyi mu kino ky'akola. Ekyokubiri abaana bano njagala okubazzaamu amaanyi n'okubagamba nti okusoma kirungi naye ate faayo nnyo ku kintu kikyo ky'owulira nti nno onyumirwa okukola oba amagezi go bakikwanguyira okukola. Ebintu bino Katonda aba yabituteekamu okuba nti omuntu omupiira gw'okunyumira nnyo either okulaba oba okusamba, oyagala nnyo okuyimba, oyagala nnyo okuzina. Ennaku zino tulaba obwana nga bulina talenti y'okuzina naye oluusi bwe kaba kazina ne bakakuba ne bakastopinga. Anti kisinzira mazina ki? Waliwo omwana wayitawo naawe ng'omuzadde gakwasa ensonyi. Kati era bw'abanga amazina ago gayiseemu kitegeeza nti mu directing tomuvuma, tomukuba, tomumalaamu maanyi, wabula mulage ki kubanga omubiri guno amazina gano gaba gali mu musaayi kiri munda mu ye. Kati kidirecting omugambe zina bwoti bino ebyokukola bwobiti ebyo bikola kola kino kwegamba already omwana oyo aba alina talent ey'okuzina nga yeetaaga bwetaazi kuyamba kugaidinga na kuencouraginga kumoldinga. Kiringa olaba omutima guyinza okukola nga gukyamye n'ogusaaka kati n'ogusubirako akanankane n'ogudirecting nti kulanga weesimbye. Kati omwana ono already kino ekintu kiba kimuli mu musaayi nga yeetaaga omuntu anaamulungamya anaamugaidinga akikole bulungi so si kuvuma na kunenya na kulangira nga bwali omukyamu. So kati n'abaana bano oluusi baba beetaaga obuyambi okuyamba n'okuzzaamu amaanyi. Kati n'abaana bano mbagamba ebintu bino bye tukola nga tubikola nga oluusi tewali nakikuyigiriza kiba kitegeeza nti ekintu kino Katonda yakikuwa, kino kirabo Katonda yakikuwa. Katonda agaba ebirabo era ebirabo bino gye twongera okubissaamu amaanyi bikula. Kuyinza kuba kuyiiya, kuyinza kuba kuyimba, kuyinza kuba kuzina, kuyinza kuba kwogera ng'omwana ayogera bulungi ng'alina ekirabo alina eddoboozi ddungi ate ebigambo bye nga bivaayo bulungi. Oyo omwana ajja kuba mwogezi, ajja kuba asobola okwogera abalala nga bawandiika. Okay, tweyanza nnyo mukulu Kibirige. Mwami Mayondo njagala twongereze ku mwami Kibirige byayogeddeko atuwaddeko ebyokulabirako eby'ebirabo by'abaana bye basobola okufuula obukugu. Twebaza gavumenti ya Uganda n'ekitongole kya DIT okubanga ate abaana bagenda bawa certificate eziraga nti balina obukugu obw'enjawulo. Naye abaana abamu balina okusoomooza nti fine ayinza okuba kino ekirabo akirina buno obukugu oba ng'awulira akyagala naye nga talina sapooti ya muzadde. Twogera ku baana abo bo bakoze batya? Weebale nnyo mukyala Leira. Olwaleero omwana ali mu mbeera eyo guno omukisa munene gwafunye nti talent gy'alina oba ekitone DIT
ez'okulaba nti ekivumbula okukijjayo oba curriculum egenda tuyamba okulaba ng'ekyo ekitone kikola kivaayo. So n'olw'ensonga eyo omwana bw'aba ali ku ssomero osanga gwe gumu ku mukisa gw'ayinza okukozesa okubeera nga akola bulungi era n'abeera nga ekitone kye akijjayo mu bujjuvu bwakyo, ate bw'afuna obudde wali abazadde be oba mu mbeera endala gy'alimu ey'obulamu n'asobola okulaga obusobozi bwe mu ngeri esobola oba okuyingiza oba okubeerako kyegattako, osanga abazadde basobola nabo okugoberera okusinziira ku busobozi bw'omwana. Okufuula ekitone oba obukugu omwana bw'alina bizinensi akoze atya? Kuba tugenda mu luwummula luwanvuko, abamu bagenda mu vacation, abalala kwegamba luwanvuko, naddala luno olwa ttaamu ey'okusatu oba third term. Kakati abafunye obukugu ng'emboozi ze tugenda kulaba mu maaso keeyo, ebisookerwako okufuula obukugu buno bizinensi? Ebisookerwako okufuula obukugu obwo bizinensi, kibuuzo ekyo kiyinza okukalubamuko, naye ku sayidi emu esookera ddala gye nnyinza okugamba kiri nti bangi ku ffe tutunuulira nti omwana oyo bw'anaavaayo ajja kugamba talina ssente, ajja kugamba talina byagenda kukozesa, naye tujja kwesanga nti embeera gye tuyimiriddemu yonna buli ebitwetoolodde bisobola okutandika okukola kyonna kye weetaaga mu mbeera esingayo obutono. Bw'ovaawo omwana oyo alina okufuula ekyo ky'amanyi ne kibeera ne gufuuka omuzannyo gwe. Bw'ogufuula omuzannyo n'obwoba togenderedde kimaliriza nga kifuuseemu ekyo ky'ogenda okugyamu ejjamba. Gwali ku program Pakasa, omwami agenda kujja alambulula emboozi eyo tufunemu ekyokuyiga eri abantu abalina abaana ng'alina ebintu eby'enjawulo, omulabe ewaka akyagala okikola naye nga gw'okuba mukube tomuwadde support emala, nga tuvudde mu mboozi yaffe esooka. Ekyo ky'olunaku olwaleero. Twatuuseko ku Kigezi High School nga nabo baatandikirawo enteekateeka ya lower secondary curriculum eya DIT. Yatusobozesezza okwogerezeganya n'Omuyizi Ankunda Dickson ali mu kibiina ekyokubiri nga mu nteekateeka eno yatunuulira kubanguka mu kuba pulaani z'ebizimbe n'okuwunda oba okutonaatona ebizimbe ebyo. Bano mu bbanga lya myaka 2 kwe bakyali boogerera ddala ng'abakugu abalindiridde okuweza emyaka 3 bagesebwe olwakwasibwa certificate ya DIT. We are doing TD and this part of architecture. Tukola DT ne architecture omuli okukuba pulaani z'ebizimbe nga tukozesa ekkalaamu, rubber, empapula enjeru n'omukebe gw'ebyuma. And plus the TD set. TD in full, it is technology and design. DT kitegeeza eby'ekikugu n'okuwunda. Muno tukoleramu pulaani eziyamba okutusiigira ekifaananyi ky'ennyumba gye tulina okuzimba. Pulaani zino zituyamba okulaba bye tutannatereeza nga tetunnazimba. And I'm able to correct those mistakes that I have made in an old curriculum. Mu nsoma enkadde abayizi baali tebasobola kukola bino, n'abayizi abali mu siniya ey'okusatu tebasobola kukola bino. Ndowooleza ddala nti DIT yajja okutaasa eggwanga lyaffe. Bwana Nkunda, tutendekemu bwe mutandika okukuba pulaani n'okuwunda ebizimbe bino. When I use this one, nsobola okukozesa ennyingo eno kukola entebe n'emmeeza. Waliwo entebe za sofa, bw'okwata ekitundu kiri ekinene ntuuzaako ennyingo zino, olwo ne nteekamu ppamba oluzimaliriza nga nfuna ssente. So when I sell those sofa sets and these uncovered tables like these ones, I get money. Like now we are trying to make small plans like a house with 2 rooms. Kati tukola pulaani z'amayumba matonotono ng'ag'emizigo 2 n'ogumu, naye mu biseera eby'omu maaso nga nfuuse omukubi wa pulaani omutongole, oba oli awo nja kusobola okukuba pulaani z'ebizimbe ebinene ddala. Of maybe a 45-roomed house. This house, you are seeing that is made of boxes. Ennyumba eno ekoleddwa mu bibookisi nga bye bimu ku bye tuyiga mu architecture. Kati nga tetunnakola kino, tusooka kukuba pulaani yaakyo ku mpapula nga tukozesa ebipimo okutuuka mu kifo kye twagala. Then like you are seeing here,
we used a transparent polythene. Obukugu buno obuze bukwongerwako osuubira okubuganyulwamu otya? When they close even schools now. Singa baggalawo amasomero kati nsobola okubaako kye neekolera kuba nsobola okukola entebe, emmeeza, pulaani z'amayumba, ebiseera byange eby'omu maaso bitangaavu. The house. So my future is going to be bright. Omwana Nkunda Dickson alina ekirooto kya kwetandikirawo mirimu si kuginoonya ekinaakendeeza ku kiyitibwa ebbula ly'emirimu ng'enteekateeka eno mu baana essimuddwa DIT. Emboozi y'omukulu Dickson Nkunda ekulaga nti omusaayi guno omuto abavubuka beewaddeyo nnyo okukola ebyo bye baagala ate nga bagenda bifunamu ensimbi eziwererako ddala. Gwe weebuuze omuntu omukulu atulaba ku program PAKASA mu senior 3 walina bukugu ki? Ate obanga wali obulina wabuteekamu maanyi kwenkana ki okusobola okufunamu ensimbi? Kyova tukugamba ku program wano eya PAKASA kwongera mutindo abazadde abalina abaana nga Nkunda katulabe engeri gye tusobola okufuula obukugu obwo bwe balina nga business. Mwami Kibirige awo njagala okwate. Mwami Mayondo yatubuliddeko ku mitendera egisooka n'ayogera ku support y'omuzadde. Naye kati njagala omuzadde ave mu kifaananyi kuba tulinamu abaana abamu nga tebalina na bazadde nga balina ba guardian naye nga ba guardian abo abantu ababalabirira babagamba nti woba ofunyeyo ekintu ky'oyagala nga Nkunda weetengerere yateekayo buteesi ssente naye gwe tandika ku lugendo lwo. Abaana abo njagala otubulireko ku bintu bye balina okuteekamu ebyenkizo ebisobola okufuula obukugu obwo business bafunengamu amagoba oba ensimbi. Omwana oyo ekisooka nja okusanyika n'omwana ono yatubulidde nti materials ze bakozesa bazijja mu environment yaabwe. Abantu bangi beekwasa ekyokuba nti sirina capital naye singa otunuulira mu environment kuba Katonda okuteeka awo wooli si kyantaanya naye ebintu ebikwetoolodde tandika n'ebyo. Abaana batugambye baakolekitinganga ebipapula ebya cement ne batandika n'ebyo. So bw'oba olina ekitone ng'ekyo ng'olina ekintu ky'osobola okwekolera tandika ne resources eziri mu environment yo. Ndabyeko abaana abakwata obucupa ne babukolamu decorations. Ndabyeko abaana abakwata obucupa bw'amagondi ne babukolamu building materials nga talina kubigula buguzi biri mu environment ye. So tulungira mu environment gy'olimu. Ekyokubiri ebintu bino okuba nti ekitone ky'ogenda kifuula business olina okiteekamu amaanyi. Ekintu kyonna ky'onojjamu omulamu olina okkiwa obulamu bwo. Abavubuka baffe ebiseera ebisinga ebintu babikola nga ekyokuyisa obudde to pass time. Olina okkiwa obudde, olina okiteekamu amaanyi go. Ekyokusatu olina okukiddiŋŋana. Tolina kikola mulundi gumu gwokka. Olina okukiddiŋŋana n'okiddiŋŋana. Lwaki? Omulundi ogusooka kiyinza obutavaayo bulungi. Omulundi ogwokubiri ne kigomamukko. Naye ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano ojja kwesanga ng'ekintu okipafekitinze. Lwaki? Okiddiŋŋanye. Abavubuka baffe baagala kukolayo mulundi gumu. Naye ekintu beera nga okiddiŋŋana emirundi mingi. W'onoddukira ku mulundi ogw'ekikumi ojja kubanga oli kafulu. Ebintu bino bye tukoze okuba nti nno abalwalanisa obiraba tubikoze ebbanga ddene nga tubiddiŋŋana. So okukiddiŋŋana kijja kukuyamba. Ensonga oba ey'okutaano, ekintu kino kigattemu okuyiiya. Beera nga okikola mu ngeri emu yokka. Be innovative. Bw'oba luli wakitadde ku lupapula leero kisse ku lubaawo. Wakitadde ku lubaawo leero kisse ku kapeti. Wakitadde ku kapeti ne kitavaayo bulungi kisse ku ttaka, kisse ku bbumba. Ojja kwesanga nga mu kukikola differently kijjayo engeri kiba kyapiiringa ku bantu ab'enjawulo. Ojja kwesanga eri akyagalira ku bbumba, eri akyagala ku lubaawo, eri akyagala nga kiri ku kapeti. Kale ogenda okukakana nga buli ngeri gy'okikozeemu ey'enjawulo ereese obulungi bwakyo mu ngeri ey'enjawulo. Ekintu ekirala, ebintu bino bye tukola ndala abaana bano abalina ebitone, ebintu bino tubeere nga
tubiteeka where people can find them. Let's look market for them. Tunoonya akatale, tunoonya ababyagala. N'ekirala toggwamu maanyi, tokkiriza bantu kumalamu maanyi. Buli kintu ky'ogenda okukola eri agenda okugamba ekyo ky'okola tekiriimu. Ani anaagula ebyo? Ani ayagala ekyo? Ekyo kireme okumalamu amaanyi. Abaganda balina olugero lugamba nti nno omuntu ekyateesa omuweesa ku kkubo kubeera kuweba magezi. Naye ate tukizudde nti abamu batumalamu maanyi. Tokkiriza kuggwamu maanyi. Ekisembayo wekkiririzeemu. Wekkiririzeemu. Bw'otekkirizeemu teri agenda kukkiririzaamu. Tandika naawe. Ekyo kino ky'okola tandika okukiraba nga enkya kisobola okugejja. Gwe bw'ota okikkiririzemu nannyini kyo gwe nannyini kirooto gwe olina okusooka okukkiririzaamu. N'ekyokola okikkiririzeemu. Kyenjagadde ku baana bano obalaba nti bakola ekintu nga bakikkirizaamu balaba gye balaga. Nze ntunuulira abantu bangi nnyo nti asobola okwagaza kyakola olw'okuba nga akikola akyagala. Naawe kennyini ne weesanga ng'oli willing okukiteekamu ssente kubanga akikola n'okwagala. Hajja alina kye yagambye embu nno yakubanga ebifaananyi ekitabo ne kijjula ebifaananyi ne bamukubirako ne ku kibooko. Naye kino kye bamukubira kibooko yali akyagala. Kibooko tezasobola kukola ki? Kumujja ku ky'ayagala. Naye abakubanga yali akyekoza bwekoza naye badde kabooko bakagaludde tebakamukubira ndigambye wano alinda nga nkizeemu. Naye kibooko tezamujja ku ky'ayagala. Abaganda bagenda bagamba nti nno omwogeze takusuza kayanziko. So abavubuka abakola ebintu bino saagala muggwemu maanyi kubanga waliwo anvumye, waliwo ankubye, waliwo ansoozezza, waliwo akugambye nti tosobola. Bwegambe bulijjo nti nsobola era kino nja kukijjamu omulamu. Toyanza nnyo mukulu Kibirige. Mwami Ssenyondo, engeri gy'otunnyonnyoddeko ku mboozi yo ate n'otubulira nti oli mukugu mu ebyo abaana bye bayiga. Awo wenjagala tukwate ebyo byonna abaana batera okuba nabyo ng'akyagala nga yezzaamu amaanyi teyekkiriranya naye okusoomozebwa ne kujja ku mutindo. Omutindo guno we tuba twogera ku bukugu mu architecture drawing tutunuulira bintu nga ki? Bwe tuba tutunuulira obukugu mu architecture drawing tujja kutunuulira okusookera ddala creativity, obuyiiya, oba tujja kutunuulira ebintu nga okubeera nga osobola okuteekawo ekyo ekibadde kitaliiwo. Bingi bye tuyinza okutunuulira mu bikola quality ku architecture drawing. Ng'ebyo bye badde nkugamba kuba omwana alina okuba nga asobola okukuba okudrawinga nga kyo. Drawing kikulu nnyo. Mpozi nga sinnaba kutunuulira nnyo architecture drawing. Kikulu nnyo okubeera nti nno oyo agenza okusoma architecture drawing okusookera ddala yalina obwagazi bwa drawing endala zonna nga akyali mu kkula era guno gwe mukisa omunene gwe tufuna. Era nze waliwo kyenyinza okutegeeza kiri nti bangi bagenda okukola architecture drawing n'abeera ng'asazeewo okugenda okukola architecture naye nga olw'okuba makisi ze yafunye zimusobozesa. Ekikyamu ennyo nti atuuka ekiseera w'atuukira okufulumya ky'alina okufulumya naye nga eri omusingi gwali mufu. Naye omwana ono atandikidde eno ajja kuba ng'alina obwagazi n'okumanya ne practice oba okubeera nga akikoze okumala ebbanga eddene n'ayiga bingi. So njagala kugamba nti quality ejja kujja ne practice. Omutindo gujja n'okuba nga ekintu wekiddiŋŋanye n'okikolera ebbanga. N'okiddiŋŋana n'okikola okumala ebbanga. System eno oba curriculum eno nze kimu ekirala kyenjagala kyensinga okugisiimako nti kiri nti eri mu kuteekawo embeera esobozesa omwana okusalawo kyagenda okukola mu bulamu ng'obudde bukyali. Kijja kitya?
bangi ku baana bano betulina akula ayagala agenda afuuke makanika w'emmotoka kuba emmotoka emusanyusa naye nga ne ku kyalo waava kuliko emmotoka emu naye bw'abeera nga yatandise n'ebintu bino ebiri mu environment gy'alimu n'akuba emmotoka n'akuba ennyumba n'akola nga bano abaana be tulabye bwe bakola ebintu eby'enjawulo nga babikola biri mu community gye balimu. Omwana ayagadde okubajja akola joint amanyi nti ajja kukola akatebe kalina akatale enkya. Gwe omulungi ali ku program PAKASA batera tugamba nti buli kintu okiwa obudde okifunamu kingi. Kitegeeza ki eri abazadde? Omwana ono okuviira ddala mu buto bwe w'omukkiriza naawe ekyo ky'ayagala obudde naawe n'omuwa support gye yeetaaga ojja kubanga oteeseteese omuntu ajja okukola ekintu ekyenjawulo ekintu ky'ayagala ate bizinesi ejja okubeerawo mu ggwanga erya Uganda ewe n'abalala emirimu. Kitegeeza ki nti mu kukuza abaana mu bintu bye baagala tuteekemu obudde naye n'abaana tubawe chance ebyo bye baagala babiwe obudde basobole okubifunamu. Tugenda kumulamu katini naye bwe tudda tukyakuba torch ku ngeri gy'osobola okwongera omutindo ku mwana wo n'eno ensoma empya eyazze eya lower secondary curriculum. Tovaawo. Ono ye mwana omulala okuva ku Kigezi High School nga naye yasinga kutunuulira technology and design ekitegeeza eby'ekikugu n'okuwunda oba okutonaatona era ye akola paper bags. Weewaawo omusika Gracious aliko obulemu ku mukono gwe tekyamukugira kusalawo okukola bya mikono okuli okukola key holders, paper bags nga wakwongera ettaffaali ku ikonomi y'eggwanga. Alaga omulimu ogubakoleddwamu essomero lye awamu ne DIT nga bwe banaagezesebwa ne kizuulibwa nti bakuguse baakuweebwa certificate ya DIT. As concerning those with disabilities, bw'otunuulira abo abalina obulemu abamu ku bo baabamalamu amaanyi nga tebannayingira haaya nti mu kusoma eby'emikono tebalina kye basobola kukola naye nnyongera okubazzaamu amaanyi nti balina okwevumba balage kye basobola. to encourage them that though you should show your capability, you should not show your disability. Ebintu oba matiriyo gwe mukozesa mu kukola paper bags zino mumujjawa. The materials we used to make the paper bags. Matirio gwe tukozesa okukola paper bags zino tumujja mu mpapula ze tukuŋŋaanya ku masomero ne tujjamu seminti abaamu ate nga key holder materials tumujja mu maduuka mu kibuga okwetooloola essomero. And for these key holders, these cardboards, we had to buy some cardboards from the town and some around, and somewhere around the school. Ebintu bye mukola bibayingiriza bitya bw'oba ogeraageranya era mu bitundawa? Like 10 of these paper bags. Nsobola okukola paper bags 10 nga muno nfunamu 15,000 n'okweyongerayo ate obukwata ebisumuluzo nkolanga 10 n'okwambuka waggulu muno bindeetera emitwalo nga 3. Paper bags oluusi tuziguza aba bakeeri kuba ezimu zikyakozesa buveera ate zo key holders abangi ze bakozesa nga mu Kampala za 3,000. Omwana ono alaze obuvumu n'obumalirivu okwongera ettaffaali ku ggwanga lye nga tajuliza kikula kye nga bw'atulaze era alindiridde okukwasa certificate ya DIT okumutongola. Mujitame muruhuke mumpurikize mbagambire nyowoku nabona bwenge. Emboozi y'omukulu Gracious Musika ekulaga nti waliyo abantu abalina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo. Omukulu mulaba embeera ye naye asobodde okweyongerako omutindo ayina obukugu obw'enjawulo ye yatandika dda n'okukola ndowooza key holders muzirabye ne paper bags akugamba nti kisoboka olw'embeera ye teyagitunuulira kubanga ye mulekera okubanga takola. Yagamba newankubadde ndi mu mbeera eno nina ekintu ekyenjawulo kyenjagala kankozesa okubanga nina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo okubaako kyenkola. Mukulu Kibirigawo njagala tukwate abaana abali mu mbeera eyo abalina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo tukoze tutya okubasembeza okukakasa nti nno bwe baba balina ebitone nga Mwami Gracious kyalina tekifiira olw'embeera ye. Abaana bano kisooka katandike n'abaana bennyini. One, nayogeddeko ku kyokwekkiririzaamu. Abaana bano balina okulekeraawo okwetwala nti nno beetaaga nnyo okusaasirwa
feeling pity for yourself and making pity parties okumanya nti nno si yenkomerero nina kyensobola okukola nyinza obutakikola nga abalala bakikola kubanga Katonda yasobozesa okukola ebintu mu ngeri ey'enjawulo so batandika okulaba nti nno balekera okwesaasira okwesaasira kino kitawaanya abantu bangi nnyo okuba nti nno balemwa okuvaayo okubaako kye bakola so balekerawo okwesaasira ekyokubiri bezuule mu kino sirina mukono nina ki nina magulu sirina magulu nina ki nina mikono sirina mikono ebiri nina gumu sirina amaaso tegalaba naye amatu gawulira omumwa gwogera nyinza okuba siwulira era soogera naye amagulu gange gatambula emikono gikola kitegeeza nti nina byensobola okukola negina emikono gye nnina yadde nga amatu tegawulira yadde nga omumwa tegwogera so omuntu yenna aliko obusobozi obw'enjawulo alina okumanya kyekyenjawulo kye nnina bwe ndekerawo okwesaasira then nina okuzuula kyensobola okukola ekyokusatu bw'ofuna ky'osobola okukola kikole n'amaanyi go gonna ebiseera ebisinga abantu tukola ebintu nga tubikolako bukozi tugezaako bugeza tukolako bukozi tulina okujjamu endowooza eyo nti ngezaako munnange tukola bukozi twandikoze si twandikoze si tukolako bukozi si tugezaako wabula tukolera ddala kwegamba kino kyokola kikole nga okikolera ddala obusobozi bwobwo Katonda yabukuwa olw'ekigendererwa era bw'okolera ddala ojja kwesanga nga oli waggulu ojja kwesanga tolina magulu naye olina akagaali tolina kagaali naye ate osobola okwewalula olina omuggo kati ebintu bino bye bikozesebwa ze tools Katonda zaatuwadde okuba nti tuva mu mbeera gye tulimu okugenda mu ndala so abaana bonna abalina ate sina baana bokka yo n'abalala nga bantu bakulu naye nga okukola kwabwe kwa njawulo obusobozi bwabwe bwa njawulo tulina okwejjako lebe eno abantu gye batutaddeko titosobola ofule obutasobola okusobola kino kye bagamba mbu tosobola ky'oba ogaana otandike kino ekigamba nti nsobola. Okay. Tuyanze nnyo mukulu. Mwami Mayondo njagala twongereze ku mwami Kibirige kyayogeddeko agambye nti abaana balekerawo okwekkiriranya batandika okwekkiririzamu nga Gracious we tumulaba ku nsonga eyo abantu nga Gracious obutaggwa mu maanyi obukugwa bulina asobodde obutekkiriranya n'abako ekintu ekyenjawulo kyatandikawo naye nga yeebuuza ku nsonga y'akatale mu bintu by'enkola kuba wakyasoma naye mu holiday era atunnyonnyodde olunaku asobola okufuna emitwalo gy'emeka 5 kakati mwami Mayondo tuyambye tutya Gracious okakasa nti n'emitwalo egyo 5 gizaala wabula tagikozesa bubi kuggwaawo ku myaka egyo emito gy'aliko. Kwebale nnyo Leira. Tugenda kutandikira omukulu ono waakomye okusookera ddala nga bw'agambye nti oli bw'aba ng'obusobozi bwe buganye okubeera mu kubeera n'emikono ebiri nga bulina mukono gumu tubukozese bulungi ekyo kimufuula ayina enkizo ku balala. Okusookera ddala omwami oyo bw'aba asazeewo okukola kyakoze asobola n'okubeera n'akatale akasingako n'akoono w'emikono ebiri. Lwaki? Olw'ensonga nti bingi ku bintu bye tukola story behind emboozi eri emabega waakyo ekiyamba n'okufuna akatale akasinga nti omuntu akigula ng'ataddeko n'omutima n'agamba abantu abalina obusobozi obufaanana bwe bati be bakoze ebintu ebifaanana bwe biti mu kitundu bwe kiti. Omuntu tajja kugula kyono w'emikono ebiri ng'akyoyo weekiri. Ekyo nga tukirese tumuyambye tutya oba asobodde atya okubeera nga
akuŋŋaanyizza n'abaana abalala bali ku programu eno kuba bangi n'abaana abalala. So abaana bwe babeera nga basazeewo okubeera nga bali mu programu eno, bye bayize bwe babaawo n'ekye basobodde okukola ne bakifunamu, tulina obuvunaanyizibwa ffe okusookera ddala abasomesa, ogatseeko abazadde n'abaana bennyini okubuulirira okulaba nti basobola okugenda mu maaso ne bakuŋŋaanya ssente esobola okubatuusa ku leve eddako. Twagambye nti we tutandikira akuŋŋaanya ebipapula bya seminti nga bw'abikuŋŋaanyizza, akozesa ebikongoliro ebiri around, naye yembeera olina okukola ki? Okugivaako. So tulina okubakubiriza okuba nga bava kweyo embeera ne badda ku leve eddako. Kati leve eddako eba yeetaaga 10, so 10 ekyo kirina okudda mu bizinesi kyakuŋŋaanyizza. Bwe tuvaawo bwe baba baana nga tubalina mu maka gaffe, omwana wamututte ku ssomero naye yayizeeyo okutunga. Bw'atunga akagoye k'atunze tokamuggyako bujje olw'okuba ye mwana wo, kamuguleeko buguzi era ne ssente ezo muyambeko okuzitereka. Nga ggwe omuzadde kijja muzzaamu amaanyi, kijja muyamba okukola okusingako waali. Okay. Mwami Kibirige nga tumbawumba program PAKASA, njagala twogere ku baana bano okumanaginga ssente ezo ez'enjawulo ze bajja mu business. Ebiseera ebisinga tulaba nga abazadde abamu bateekamu amaanyi, abaana ne babagulirawo akawunti, abazadde abalala ne baagala okuyigiriza ennyo abaana baabwe empisa ey'okutereka. Njagala otubulireko ku bintu eby'enjawulo bye tusobola okukola ng'abazadde okuyambako ku baana bano okakasa nti no business sente zazze mu business tazikozesezza bubi, ate ne ku side ey'abaana abo batalina maybe bazadde oba bagaddian, engeri gye basobola okumanagingamu ensimbi zino okufunamu ekingi nga tumbawumba program PAKASA. Ekisooka mwana yenna ng'olina business gye wetandikidde, business ero girabe ng'omuntu, ng'omuntu ono yeetaaga okussaamu ekitiibwa, omuntu ono ayina ebintu bye, naawe ng'oli muntu ow'enjawulo ku muntu ono. Bw'onoolaba bizinensi yo gy'otandise ng'ogiraba nga ggwe, omuntu ono mulabe ng'ali nga yeetongodde, nga yeetaaga ebintu bye, yeetaaga ssente ze. Bw'oba omuntu ono akola ssente, manya eriyo ezijja nga za muntu ono, oggyeko ez'omuntu ono, naawe oggyeko ezizo. Obadde okola mapeesa, obadde okola midalizo, obadde okola misipi, omusipi ogukola kyetaaga ennusu 2,000. 2,000 ze zikola omusipi, n'ogutunda 5,000. Kati manya nti zino 2 za musipi, zino endala 2 ze zigenda okukola omusipi omulala. Kitegeeza ku 5,000 zino ezizo ziringa nnusu 1,000. Oba n'obutawera. Okiwulira? Kati yiga okumanya nti zino ezange ze zino, kuba abalala bajja ne bagamba nti baagala ate kwesasula. Kale watu kati okwesasula n'ezandibadde za bizinensi naga neebonyaabonya obwedda nazo ate n'aziriiramu. Kati weemanyiiza okumanya nti nno ez'omuntu ono nziggyeko, ezikola ebintu bino nazo nziggyeko, nange nsigazeeko ezange. Bw'onoolaba ezizo zijja kuba tezenkana za bizinensi. Ate abantu bano beetaaga okumanya engeri gye bamanagingamu ebyensimbi. Ensimbi tuzikutte tutya? Ekirala, omuntu yenna ayina ka bizinensi ke weetandikira, ke weekolera nga kirabo kitone ky'olina oba bukugu bw'ofunye, yiga okumanya nti okutereka kikulu. Olina okuba nga percentage esinga oba omutemu ogusinga ku ssente zino z'ofuna jjako ez'okutereka. Ate ssente z'oterese si zizo. Ndamukwano gwa ntera okumuwolako olusize ne mugamba kubanga alina ekizibu, ne mugamba kozesa ku ssente zize wa savinga. Naye mugamba nti ssente ezo si zizo. Ate ziba zaani? Batera tugamba okutereka engeri yokka gy'osobola okwesasula. Okutereka, ojja okutereka ezizo. Eriyo okutereka ez'okwongera mu bizinensi oba ez'okusavinga nga in case of waliwo ekiguddewo emergency. Kati ssente ezo zitwale nti si zizo, era buli lw'ogenda okuzijjayo okuzikozesa, zitwale nti nazeewoze bwewozi, nina okuzizzaayo kubanga si zizo.
N'ekirala sente z'oterese zijjeeko omutima leka kubeera awo nga ozolowoozaako bw'olabya akasente n'olowooza ezo sente z'oterese si zizo zijjeeko n'ebirowoozo zino ezizo ze weesasudde mu bizinesi eno n'omanya nti nno natunze omusipi 50,000 5 bye byange bajeti y'obulamu bwo gibalire mu 5 by'ofunye eza bizinesi n'ez'okusevinga si zizo abakola ebintu binene era abaana mwange abakola ebintu binene mwemanyize enkola eno ey'okusevinga n'okwawula sente za bizinesi ku sente zo kijja kuyamba bizinesi yo okukula. Tweyanza nnyo omukulu Mwami Mayondo nga tuwumbawumba program PAKASA njagala twogereko ku ttafaali erya DIT eri abaana ab'omusaayi omuto ng'emboozi zino ze tulabye ekyo ky'olunaku olwaleero. Webale nnyo. DIT okubeera ng'ekola assessment ku level eno eya wansi kigenda kuyamba nnyo omuyizi okubeera ng'okusookera ddala alina certificate eraga obusobozi bw'alina ku level eyo. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri, omwana oyo buli training lw'enaabeerawo efaanana bw'etyo nabagambye nti kimuyamba okulaba maaso emikisa egiri mu bintu eby'enjawulo oba mu mirimu gye tuba tugenda okukola. Bangi ku bantu be tulina mu ggwanga muno n'oyo omu tulaba mu maaso gaffe ayinza okuba nga y'omu ku abo abagenda okusaba omulimu n'agamba nze mbalaba nnyo, atuuka mu office n'omubuuza nkuwe mulimo ki n'agamba gwonna oguliwo. Bajja kuba bavudde mu levo ya gwonna oguliwo. Ajja ganze nsobola okufumba, nze nsobola okutunga, nze nsobola okubajja, nsobola okukola kino. So kigenda kuyamba nnyo community yaffe, eggwanga lyaffe okuba nga ligenze mu maaso mu bigambo by'emikono eby'emirimu egy'emikono. Abantu bonna okuviira ddala n'abasomesa bennyini wadde basomesa naye nabo obukugu bwabwe bukola ki? Bweyongera. Bangi ku bannaffe bali mu ggwanga muno bamanyi okukola ebintu ebirungi ddala ne tugamba nti sikiiru yo bagirina naye nga teri amanyi nti bagirina. Tewaliwo kiraga nti nno bamanyi. Tetujja kugamba nti olw'okuba baleese curriculum ya lower secondary twatandise leero okukola sikiiru. Masomero mangi gabadde gayigiriza naye recognition tubadde tetulina ngeri eraga nti ono yayize era obusobozi bwe bukoma wano. So kakati ettafaali erigattiddwako DIT mu kubeera nti nno omuntu asobola okulaga ky'amanyi kijja na kuyamba bannaffe abamanyi tulina abali eka tuboogerako mu programs ez'enjawulo nti bamanyi kye bakola balungi nnyo naye tewaliwo kiraga nti bakola ki? Bamanyi. Era nsuubira nina okukozesa omukisa guno okukubiriza abo bonna abalina kye bamanyi okulanga bettanira okudda eri DIT basobole okugezesebwa era baweebwe levels. Okay, tweyanza nnyo. Wagambye n'okuwa omwana opportunity. Omwana omulema ali eyo omuntu yenna alina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo wandimaliriza naako. Weebale nnyo nate. Nzirukanya company eyitibwa Mayondo Engineering Works. Tuli mu kubajja naye nga bwe tutunuulira abantu be tukola nabo tutunuulira nnyo nti kyandibadde kirungi nga tukozesa tutunuulira gender, tutunuulira abakyala, abavubuka n'abantu abali n'obusobozi obw'enjawulo nga bwe twakyogeddeko. Nandirowoozezza nti neetaaga okufunayo omuntu nga alina obusobozi obw'enjawulo, mikono gikola bulungi, alina omulimu gw'asobola okukola ku Mayondo. Okay, tweyanza nnyo mukulu. Gwatulaba ku program PAKASA ekyo ky'olunaku olwaleero tubadde tutunuulira kwongera mutindo naye essira tulitadde ku musaayi muto olwa curriculum eno eyaleetebwa gavumenti eya lower secondary curriculum. Batubuulidde gwe omuzadde olina kwongerako ttafaali ki naye ku luuyi olw'omwana bakugambye nti obwo obukugu bw'ofuna
nobaako akantu k'otandise oba business, tugenda mu holiday, waliwo amateeka g'otalina kubuusa maaso, okutereka, okuba n'empisa, okukolera ddala, okwagala ky'okola, okwagaza abalala ekintu ky'okola, ate eri abo abaana abalina obusobozi mu ngeri ey'enjawulo obutekkiriranya. Nkwebaza okulaba program PAKASA nga tukutuusibwako bannaffe aba Directorate of Industrial Training. Bakugamba nti gendayo bakusunsule mu bukugu obw'enjawulo bw'olina. Ate eri abaana bagenda okukola lower secondary mu siniya ey'okusatu ojja boolina certificate kw'obwo obukugu bw'olina. Tugenda kufuna obubaka okuva ewa chairperson wa DIT Dr. Ruth Biyinzika Musoke. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba. Nga tugenda mu mwaka omupya ogwa 2023, njagala ngamba abandaba bonna abazadde nti si buli mwana gwe tuzadde agenda okuba dokita, si buli omuntu ajja kuba lawyer, si buli omuntu ajja kuba musawo, kuba ffenna si kye tuli. Nammwe abandaba abasinga muli babuvunaanyizibwa naye mukola ebintu eby'enjawulo. N'olwekyo abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okukuza abaana abanayamba eggwanga lino naye nga bali holistic. Omwana ng'alina package yonna, omwana ng'alina empisa, omwana ng'amanyi Katonda, omwana ng'amanyi okukola emirimu gy'awaka, omwana nga asobola okusoma mu kirasi n'ayita, ate nga n'emirimu egy'emikono agimanyi. Ate emirimu gino egy'emikono abantu abasinga emyaka gye tugendamu gyonna, abantu abanaasinga okufuna ssente nnyingi bajja kuva ku sayidi eyo. Ne bizinesi ezisinga ezenetutwala mu maaso, tunuulira ensinga China, Turkey gye mbadde, abantu bakozesa gino emirimu egy'emikono okweyimirizaawo. Otuuka mu restaurant olinaga nti yali ya jjajja wa jjajja, togamba n'otuuka mu factory ekola engatto nti ate ya generations 3. Okitegeera kakati ebintu ebyo bannange tubitekeko essiira, tubitwale nti bya miwendo, tulabe nti n'abaana baffe oba bye tubagamba bye batwala. Lower secondary curriculum oba ensoma empya yateekebwawo Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo mu kugenderera okuteeka eggwanga ku sseeri ya waggulu abavubuka abato naddala okuviira ddala mu secondary. Enteekateeka ya lower secondary curriculum yateekebwawo okubongerako omutindo mu bukugu bwe babawulira nga bwe basobola. Buno bubongerwako okuviira ddala mu senior esooka okutuuka ku yokusatu ne bagezesebwa DIT olwo ne baweebwa amawulu agalaga obukugu bwe babafunye. DIT mu nteekateeka eno evunaanyizibwa okuteekateeka eby'ensoma kiyite curriculum, okulungamya abasomesa ku biki ebirina okusomesebwa abayizi mu mirimu egy'enjawulo. Amasomero gonna aga secondary galina okwewandiisa ne DIT okusobola okweteekerateekera okugezesa abayizi abamalako siniya eyokusatu. Amasomero gonna galina okwenyigira mu nteekateeka eno kuba ya buwaze. Okumanya ebisingawo kyalira DIT ku Plot 97-99 3rd Street okulina Vision Group oba essemo. DIT, promoting employable skills.